Omubaka wa Uganda mu ggwanga lya Saudi Arabia Tato w'ekitiibwa mwe mufunako ddi ku nsonyi ng'abazungu n'otegeera nti emirimu egyakutumwa gikulemye n'okwata ekkooti yo n'ofuluma woofiisi n'otambula n'ogenda. Gyebaleko andabera ampuliriza. Omwami ono gwe nkuleetedde olwaleero bamuyita His Excellency Ambassador Isaac Biruma Sebulime. Nsaba umuzibwe mu bwangu. Gwe kadama mupya munange. Kirabika tonategeera mission egenda mu maaso. Kanji kubuulire yiino. Ekiriwo munaye kiri nti twetaaga okwerwanirira. Toyita ku video ya kadama muno ng'ali mu buyambi. Jidi waiting afune obuyambi. Jali jojja. N'ekirala Embassy ya Uganda twagala mukyuse mu nkola. Mukyuse mu nkola ogwo gusajja oguliho mwena gwina gatama nikage mpunu. Ebyo bifeera by'abashiija birya Embassy babiyeho batukyusize at least batuho omukazi obundi akomanye nako yitu. Nimwenda tuteera amabeero mu sinki. Nimwenda tubanze twafa twawaho. Mwarebera aba Philippine nko kubayambire mugenzi wabo. Government yasitukidemu naye gwe ki ambassador ekirege ebitame ekidugavu ng'akabina kembwa toyina kyotuyamba ne banno ne tiimu yo muliyo mulebeza bimwa omuntu wajjeyo kuyamba nze nkyengera nkiinako evidence omuntu wajjeyo kumuyamba mwagala musooka mwebakako omuwala mutu w'omukazi yabeera ambassador wa Saudi Arabia ate sinakindi nga yabeerako ne kadama bana abana Uganda betusanze ku office nabo batuyisa ng'embwa bw'oba oli ng'oli mupya kadama eno y'abakadama abapya nze siddamu kwemolera mu nnyimba z'abantu nga tuli mu kufa ate kirabika Abaganda bayogedde nnyo tebabawuliza abakiga abatooro aboruguru abanyoro abanyankole mwije twegiite tugwano turwanirire ba sisters bitu twahindura abashiija batina abakazi barabeta ki twabahindura basemwandu tulesa abana baffe tubafudde ba orphans naye ng'ate we have the voice we can talk for ourselves mujje twogere bakyuseemu mu nkola nze nkomenkereza nsaba gavumenti ejjeko kisemukadde ekiri ku ntebe baani abagamba nti buli anaabeeranga ku ntebe alina okusooka okufa okukyusa mukyuse ambassador wa Uganda mutu w'omukazi ate nga naye yabeerako kaddaama mbwa mmwe gavumenti muli ku ki saagala kulaba saagala kukola ki kuddamu vidiyo. Omubaka wa Uganda mu ggwanga lya Saudi Arabia Tato w'ekitiibwa mwe mufunako ddi ku nsonyi ng'abazungu n'otegeera nti emirimu egyakutumwa gikulemye n'okwata ekkooti yo n'ofuluma woofiisi n'otambula n'ogenda. Omuntu ali patriotic amanyi nti munnansi alina okuweebwa enkizo alina okulabirirwa alina okufiirwako obulamu bwa munnansi kintu kikulu n'atuula mu ntebe n'akola ku nsonga z'Abannayuganda. Bukyanga ogenda mu woofiisi oyagala kututegeeza nti you are only there to clear for the dead body. Only nga munnansi omwana w'eggwanga ne bwe yeekubira enduulu teri ayamba omwana ne bw'akola ka video ne yeerikodinga ng'ali mu mbeera mbi bagenda kumutta Embassy terisitukiramu. You are only in the office waiting to clear for a dead body. Banange, you want only to clear for the corpus? Embassy y'eggwanga nejjulako omufiripino kati omufiripino anaafuna ddi omutima oguyamba munna-Uganda abaana ne baddukiranga ku Embassy basanga bafiripino omwana ne bwe yeekubira ndulu ku Embassy n'abulako ayamba nga lwaki bannyinaffe bo babeeranga abakunamire mu ggwanga lya Saudi Arabia obutafaanaganako bannaabwe abeese endala. Ambassador, pack up your things, come back home, resign please. Leero bamuyita His Excellency Ambassador Isaac Biruma Sebulime. Nsaba umuzibwe mu bwangu. Nsaba umuzibwe mu bwangu kubanga omusajja ono yakiikirira Embassy ya Saudi Arabia yonna. Ba staff members bonna yabakiikirira. Naye emyaka gyonna gy'abadde ng'akiikirira tewali mulimu, tewali mulamwa, tewali ssanyu na mirembe. Nsaba umuzibwe
n'akakiiko ke konna kafulume Saudi Arabia. Nsaba omukulu ono awumuzibwe bwe nkizeemu. Wuliriza, abaana bafa ne bafulumizibwa Saudi Arabia nga tewaliwo yadde ne report, nga tewaliwo ekyamazima ne clarifications kwega nga tetutegedde omwana ono ddala kituufu ekivudde mu ddwaliro kyekyo nga tetubitegedde. Ekyokulala, omukulembeze omulungi atunula butunuzi ng'alaba abaana ekyamazima bakunkumuka bafa baggwawo nga tasobola yadde okutuuza enkiiko, nga tasobola yadde okwogera eri abantu n'abo bakulembera, ng'ali presentinga nsi nnamba era ng'oyo musigadde mukyamulekawo nga ambasada, nga mukyamuleseewo nga liida. Bannange tugenda kaba mpaka ddi abasajja bano ng'ekyamazima batunuulira butunuulizi, tebakyayagala kumanya, tebalina kye beetaaga, obulamu bwabwe bwakoowa dda. Tusaba with immediate effect omusajja ono awummuzibwe, mutuweereze ku bantu abapya nga contract bwegenda okubeera nga mpya, mutuwe n'abaana abato, abaana abali fresh, obwongo nga kyekyo, ng'oluzungu n'oluwalabu kyekyo, nga bagenda sobola okuyimirirawo. Kati omusajja bw'ati eyeekuliridde akaddiye abiko obwedda ekyamazima mwe mulowooza agenda sobola okwongerayo emyaka emirala 5 gye mugenda okwongera. Bannange nsaba Mama Betty Amongi, nsaba Minister owa Foreign Affairs, nsaba Yuwera, mutunule mu nsonga eno. Tetuli mu kulwanyisa bantu bano, tuli mu kulwanyisa ntambuza yaabwe ya mirimu ntimbi, nti mu bbanga lyonna lye batukulemberedde temuliimu ekyamazima ssanyu, miranga, biwoobe, kuzza bibokisi Kampala, abaana abajja batambula. Naye nga bano abaana abafa balina obuvunaanyizibwa, baleka abaana ku nsi, baleka abazadde baabwe. Tewali kintu kiruma nga mwana ekyamazima kufa nga maama we akyali ku nsi oba kitaawe, nti omuzadde eyali badde afa n'asookayo nze omwana ne muziikako, naye ekyamazima ate maama n'aziika omwana kiruma. Ate nga nno ne bano abafa ekyamazima si balenzi si bawala, baleka abaana ku nsi ne tutamanya abaana baabwe bagenda kubeera nga batambuza batya obulamu. Ono mwami ayitibwa Mukulu Abe wa Lusimbi. Taata nkusaba n'obwegendereza, nkussaamu ekitiibwa kyo taata, nsaba otutwalire emmesegi yonna nga bwe twagikutisse ew'omukulembeze w'eggwanga. Omutugambire nti tuli bakoowu, twakoowakoowa, tukooya amaziga, abamu tukaaba n'ebiwanga tebikyasobola yadde okuvamu ettondo ly'ezziga. Olw'abaana Bankubakyeyo abawa omusolo, ekyamazima ng'omusolo gwe bawa gusinga ne ssente ziva mu mmwanyi, gusinga n'omusolo guva mu kaawa. Kitegeeza nti twalibadde tufiibwako nnyo, naye olw'obunafu bw'abasajja bano olwaleero ng'ekyamazima omuntu kadaama akola omusolo omuyitirivu n'aba nga tafuna buyambi, n'aba nga tebaweebwa mmere, n'aba nga akubibwa, n'aba nga asibibwa. Kitegeeza nti ensi yaffe egenda kusigala nga njavu lwa nsonga naffe abajja ogikolerera ate tumaliriza tetufunye services nnungi ze tulina kufuna okusobola okuba nga tuweereza omusolo eka. Olwo nno kigenda kulaka ensi yaffe ng'ekyali njavu. Ekyokubiri, mbadde nsaba abakulu bano, taata ng'ekipapula bw'ogenda okirisiivinga mukulu Museveni, tusaba busabi. Ekipapula nga bwe kigamba nti twetaaga embassy empya, tokyusaamu n'ekintu n'ekimu. Totulondera abantu abakoowu, totulondera abantu abatamanyi mirimu, totulondera abantu abatamanyi byakukola. Tusaba abantu abamanyi ebyokukola, ono atambule ne gavumenti ye, atambule ne kabinenti ye, atambule n'akakiiko ke, atambule n'abo bonna babadde abba nabo ssente z'abaana, atambule n'abo bonna babadde yeegadanga naye abaana, atambule n'abo bonna. Tusaba busabi. Ensinko abaana bakaaba, abaana bafa, abaana badaaga, abaana bali ku deportation bavunda, abakazi bali eyo beepadinga bigoye, tebalina pulaani, tebalina kiddako. Naye nga lwaki tubonaabona nga twajja kukolerera nsi yaffe? Tewali ssente gye tukola ne twagisindika Uganda. Naye lwaki tubonaabona okutuuka ku ekyo? Lwaki mutwekyayisa ensi yaffe basajja mmwe? Lwaki mutuleetera okubanga ensi yaffe tugira bisanga enjava ensembi ennyo ennaku ennyo? Twazza gwaki? Bwe twajja ku kyekono twazza tulina emisango gye twasooka okuzza e Kampala nti eno mwatusubira mu kkomera. Lwaki tetufuna services zaffe ennungi? Bannange tusaba n'obwegendereza akakiiko k'omwami ono bonna bayiike okuva ku ye mpaka asiimuula, mpaka alongoosa n'afumba kyayi, bonna bayiibwe. Mukulu Abe, twetaaga akakiiko akapya. Olina obuyinza obwogera n'omukulembeze w'eggwanga. Ebya Mama Betty Amongi okujja ebyo kali wali tetwagala kumanya.
obazze ajje bw'aba tazze tewali njawulo kyagenda tukolera kye twetaaga twala information abakulu bano balina okuba nga bayiibwa twagala Embassy empya twagala buvunaanyizibwa eri buli kisi gwe bagenda okusindika eno abaana abafollowing batuwa abantu abamanyi oluwalabu abamanyi okwogera ebintu gwe Kadama mupya munange kirabika tonategeera mission egenda mu maaso kanji kubuulire yiino nze nina ba followers batono era ne video yange yinza okulabibwa nerekebwawo naye kati naffe banyu TikTok ng'oli Kadama jangu twegatte ku mission egenda mu maaso nga ba big TikTok bwe batuyambako ekiriwo munaye kiri nti twetaaga okwerwanirira toyita ku video ya Kadama muno ng'ali mu buyambi jidi waiting afune obuyambi jali jojja n'ekirala Embassy ya Uganda twagala mukyuse mu nkola ogwo obusajja oguliho mwena gwina gatama nikage mpunu ebyo bifeera by'abashiija birya Embassy babiyeho batukyusize at least batuho omukazi obundako manyina kuyitu nimwenda tuteera amabeero mu sinki nimwenda tubanze twafa twawaho mwarebera aba Philippine nko bayambire mugenzi wabo government yasitukiddemu naye gwe ki ambassador ekirege ebitame ekidugavu ng'akabina k'embwa toyina kyotuyamba ne banno ne tiimu yo muliyo mulebeza bimwa omuntu wajjeyo kuyamba nze kyenjogera nkiinako evidence omuntu wajjeyo kumuyamba mwagala musooka mwebakako omuwala mutu w'omukazi yabeera ambassador we Saudi Arabia ate sinakini nga yabeerako ne Kadama bana Uganda betusanze ku office nabo batuyisa ng'embwa bw'oba oliyo ng'oli mupya Kadama eno y'abakadama abapya nze siddamu kwemolera mu nnyimba z'abantu nga tuli mu kufa ate kirabika Abaganda bayogedde nnyo tebabawuliza Abakiga Abatooro ab'oruguru Abanyoro Abanyankole mwije twegiite tugwano turwanirire ba sisters bitu twahindura abashiija batina abakazi barabeta ki twabahindura basemwandu tulesa abaana baffe tubafudde ba orphans naye ng'ate we have their voice we can talk for ourselves mujje twogere bakyuseemu mu nkola nze nkomenkereza nsaba gavumenti ejjeko kisemukadde ekiri ku ntebe baani abagamba nti buli anaabeeranga ku ntebe alina okusooka okufa okukyusa mukyuse ambassador we Uganda mutuwa omukazi ate nga naye yabeerako Kadama mbwa mmwe gavumenti muli ku ki saagala kulaba saagala kukola ki kuddamu vidiyo Bigridge Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7 abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya eddiini zonna tuzikkiririzaamu tusomesa ebya bakery cookery kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana tulina ebyokuzanyisa eri abato entambula weeri eri abayizi abava ewaka ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi petrol station okumanya ebisingawo kuba ku 0701 69 12 Bigridge Junior School ly'essomero eririko kati